navumako mukama wange navuma mukama wange ntaweyava kuki butambala mu magezi. Nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda webali kubanga otrava Big Roger Maru gemanya gange osida bonchalo ali ku kamera nate tuli timu nene nnyo ne Cross gyali nkugamba ekintu kimu tukweyanza webali kutusubscribinga ekintu kitwala ku speed ya yiri naye ng'omuntu ali ogwo goweka gosinze okukipushinga kyakabinyo kyamaanyi ddala naye no twagamba tugenda kutusaka abantu ab'enjawulo mu industry mu bintu bye tukola kiki kye beekoleddewo oba bali bikirwa kibali ekyo kye bali onako lwaliro maso gange mulimu omu ku bizonto tuyinza okiyita bwe tutyo omukulu kababuzeeko aba Big Brother tusooka kunzika kanyaranka nze saabazonto kitegeeza nze mwenye kitegeeza mba mwenye siba ondire eddala ate oli omulala aliwa akasamba saabazonto toleeta kirala nze piraato nze piraato kyamale kiyenje nze mwenye ndine saabazonto saabazonto buuzizaako balabi mbabuuzizaako mwena abalabi ba platform eno mwebali nnyo mwebali ddala okuwagira musajja ono yava wala nga munaku mwemufudde kyali kati yambala n'essaati empya atagikubidde kalanga n'essaawa ayina endala n'engatto ndala so mwebale nnyo okumubeererawo ate mwongere okumubeererawo abantu tebakumanyi nze nno bannyonnyola naye natuvudde wala nakulabanga okyali bubi nga ffe tutegerekekako tekigenda kumumanyira bumanyizi oyagala kinjema sooka ombulire nkusanze ku radio simu ozontwala nze manyi ng'omukozi wa TV nkumanyi nga MC nkumanyi ozanya katemba ozanya firimu okola ebintu bimeka zonto yani sooka onnyonnyola abantu olina okumanyako n'ebirala nga taata oli taata olimba n'abaana sibamanyi nammwe oli mwami wa muntu ndi mutabani wa muntu byonna anyway ku kyombuuziza saabazonto yani nze eka ewaffe nze Serwanja Julius yes musajja wa Mamba nzalibwa Nkumba Mutebe Road eyo yewali ekyalo kyaffe gye batuziika tugenda tubonaabona nnyonyi zitulekanidde tukyali bato naye nga temuzigendamu tuze tulira nnyonyi atuzigendamu ku ero baterawo abaana b'ekyalo oba oyagala ng'oli mwana wa Ntebe oyagala kikubeeremu ogenda ku ero wali n'onyumirwamu ku kyalo yekka wa ero era bwe batoli wa ku kyalo waliwo obulala obuli wali era obubi obulimu ennumba obwebwamu abava eno anyway sijja kgenda nnyo eyo tuzaliddwa Ntebe gyensomedde gyenkulidde era gyenzimbye byonna bikoledde Ntebe mama wange ali eyo yes yenze bwe nvaayo maze okusoma nze ku radio Simba wenfuukira Kidoomo ovaayo bw'ava okusoma otandika straight ku radio Simba bwe nava okusoma nakaradio ke nasooka okugendako kali eyo katono CBS kati bwe nkagenda jawulamu CBS etya waliyo gye bayita CBS endala okuleka eno eriwo manyi eriwa gyomanyi gye ŋŋamba radio ennene erisimba kati nembeerawo nga ndi scripta nga mpandiikawandiikako mpola naye ne bataala talenti endimu kati Sapiensia wenzija nengenda ku Sapiensia kusimba ku CBS nogenda ku Sapiensia CBS nagimalako omwezi ndoza nga gumu olwakolayo nza n'okubuuza abaliwo naga tetwamulako naye mu byafaayo nayitawo nawaayo kowaka wange naagenda ku mpewo nengenda ku Sapiensia nenjibeerako okumala emyezi nga3 nengamba musajja mukulu lwaki nkolera ekizindaalo ninakola ku rediyo wali ku Sapiensia wali ku kizindaalo ati Sapiensia nze sinzaba nga rediyo ezo just nga newe gyezireko gwe tuli naye bamuyita saabazonto mind you kati njivaako Sapiensia nenzija kusimba Sapiensia nali nfuna omusaala nenzija kusimba wano nensaba omulimu nga tebampa musaala nanga kasoke tukugezese ne bagezese myaka mukwano gwa Mandevu yali wali naye nga wali mu production kati eno nga waliyo mulala nembeerawo ovudde ku kizindaalo ozze ku rediyo kati eri nga mbadde empuuta mu Luzzi
eri okusabenza wali mpuuta muluzi nentukano ngandika keje mu nyanja in fact kamukene nga muri empuuta muri buli kimu arena oyita eri wali kabejja nembera kabejja kubayira likabejja nakera bukezi nchana ngana enedda mienzi I'm not supposed to be here nentambula go wegoba ngenda yes nojja kusimba nenza kusimba omulimu ogufundya kusimba simba tegoba ukasojja ngogama talent ogina nga bakuwa platform obeera nga talent mweri naye tetulina wakumuteeka bw'aba n'abeera wabeerewo agira abeera nembeerawo paka kibuuka lyeyerogoza wano n'agamba nti nze nkooye ku rediyo yerogoza bwerogoza ate kati omuntu okutali kwerogoza ki ekikujja ku rediyo genda tebuli kya neweerogoza naawe ekyo kijja kusinziira naye awatali kwetikka mizinda tuba twetisse konso ku mutwe oba okyalina okukola wagenda nenyingiraawo kuba mulimu amaanyi ga kibuga gali nnyo mu kuwandiika script sezo ate nga nange wesinga okukola nentandikiraawo nekijja nesenkubuge naye nayakola kyekimu nerogoza abantu baganda nabaloga naye abasajja bagenda era mbadde ngenda tuuka waawo kubanga baŋŋamba eddogolo yoyina abantu bagenda ate wogedde ebyalo kyalo kyewozaalibwako sikiwulyangako nti kidde teri oboliseyo ekyalo eyo gambye ekyalo ekyaffe n'omuzimu gwa jjajja kati ku saa zino gulaka guli kubayita baguzeeko out nkumbawe batuziika bwegutya baekyo nga gugenze baguli mu kitoola awo era wegitambulira abo kuba gusaze okujja eno kajjansi kubeera kusimba mpaka olwaleero oli ku Big Brother Uganda ndi ne Ssaabazonto Julius Serwanja akunnyonnyoddwa engeri gye yatuukamu ku muzindalo mpaka olwaleero wali Julius ebintu bingi bizze kati mufuuse ba comedians ab'amaanyi mukikoze mutyo kubeera nga mwekutte nga muli wamu nga Bazonto kubanga luli by the way comedy yali nnyo w'amaanyi nga bamulaba nga abantu abeerogoza abantu abatayi ku mulamu abatalina makulu naye olwaleero nti babakwata ne mugenda mu comedy stores ne muzannya ne babawa essente zennyini ne mulinya n'ennyonyi ne mugenda ne muzannya nga mutambuzaayo comedy just bugwagwa kati match ono butandise ku end awo na shows ekata Dubai ogenda kata Dubai batwala Bizonto byonna mukikoze mutya kakati Bizonto origini yabyo n'ekigambo Bizonto kiva mu binsanga wano nga show gyenkola nze mu bantu benzimbi okuleeta mu media ninamu abantu nga 3-4 naye mu abo mwe muli Dr. T gwa muzimba yes Dr. T bwe mmala mufuula Dr. T agenda nze nagaana okuyingira comedy lwa nsonga emu nti kiri kyogambye ndi byasooka kuba byakwerogoza nze sikola kintu nga nkyekozaakoza nga netunulamu okutwala ati gwe nnina mu mutwe muteeke mu field eyo nga ndaba nedda nga ndaba kirina ekibulamu Dr. T bwagenda n'akola n'atuuka ekiseera ndoza n'awulira nti kyakoze kikooye naga nti kati Dr. T alinga atandise okukola ki okowa nadda wano ng'amaze n'okuva ku rediyo nga mukama wange ekintu kikooye njagala kunjiza kintu kirala omugala kuyiza kintu kirala kitya nanga nina condition yemu kinjize nga nkikola naawe konza ate ekyo sijja kikola bwe mbanjiya kintu kirala bankireeta nga kirimu abaana bonna bakola binsanga currently okyali ne Dr. T naye mu Bizonto yes okay omugabo tuba tukikola nkireeta nga ndeeta tiimu yange yabinsangano yonna ngiutilizing netukkiriziganya nentula wansi nencomposing nga kitukola kati mu Bizonto netukitandika ne basooka balema okitegeera nga balaba kizibu nnyo kuba nali njiyiriza abantu abagezi abatawulira bulizi muntu nti avumye muntu olega ebitama n'aseka nno nga kyetaaga okulowoozaamu ko kikyadategeeza mu layini eno layini eno mu kugitandika bwati ebadde eggwerawa yes ne mbafuna ne bakipiikinga bakipiikinga bye Bizonto byolaba leero naye nga gwe kabejja waabyo waliwo ekintu kyenjagala okukaatirize gwe Ssaabazonto wa Bizonto yes nze Ssaabazonto wa Bizonto okay era gwe owandiika ate gwe ogoba yes nze mpandiika era nze ngoba abamu mulimu bempa obuvunaanyizibwa ne mbagamba gwe owandiika naye nga mbuli ngeri akimanyi ndisobola kuwandiika ng'ono takkiriza
era ajja muleeta mugani ajja kuyita kubanga nze nzikiriza mu talenti enzito ajja nga tenoga bulungi mba sina kyemwetaaza ku ssaawa zino nyinza okuba sina kyembabanja kinene kubanga nze ntuula wansi ne mpandiika ebintu ne mbibawa nabo tebamanyi gye bivudde. Waliwo ekintu ekyafuuka ensonga awo omanyi waliwo ekintu kye mwakola nga Leema agenda Leema okukyala kwali kwanjula kwa Leema embaga ya Leema oluyimba olwo lwatambula nnyo bwe waluyiye. Sina bizondo ebina kye bikoze nga sinze nkiyiiya buli bizondo kye bikoze okajjukira kuwandiika newezibwa sentence pi Leema simanyi akawala nange mbutuufu wakabaamu mungi kati osanze nva kubinyisanga wano kati maze okukola bingi obaawo n'okola bingi nnyo otuuka ekiseera nga buli kimu kituula ku kinnaakyo nga mwali mwebuuza ebibuuzo akantu ako abalabi baadde bakaagala nnyo kayiseemu mwali mwebuuza ebibuuzo simanyi omusirusiru yani mbufuulu figa ye simanyi yakola ki kakati ezo layini jazifuna ngoze mu bizonto wano omusambu oguliko gwa kidomoole nga kidomoole lwono ojjanga oyagala bizonto era ojjasangako omusambu nga gugwa bizonto guno gwa kidomoole egwa bizonto legunajeraja guli ago gutambula guli musical bwe gutyo guli fane kati ono musajja tu omulimu okufunyeemu bizonto byakatambula emyezi 7 yes si mwe muzanyo kikofiira era kuba ogambye program wagiya jinsanga wate kikofiira era labamu bazonto kikofiira mu kusooka kyali ku mpewo za radio UCC n'ekitugobya nga batuwaayiriza mbutuwemula UCC bwe ekitugobya ne tukiwummuza ne tukivaako bamawulaana kwe kukitandiko kikozesa ne bakijjamuko obutonotono naye nga mwali mukireetanga kati ffe tutandika okukola ebizonto tebyaleeta kikofiira yadde ekikofiira tutandise okukikola nga audience ekitubanjiza mukikofiira mwemuli era gayi akabanga ng'egundi ekikere gwokaba obuyumula oyo wa bizonto ojja okimulaba mu bizonto bizonto ebinajjojja mula kati ekikofiira kyo kikola kibali bakitwala bamawulana kati awo tebatwala baba tebatute content wamu anti olu kyotunuulira n'ogamba nti kajjeeko katono nnyo ajjeeko ogunene mwamugusigaza zengulina era audience yabeerangawo ngegaba naye twakite mukikola kakikolera omwezi gumu jo bagwawezi twakitandise Feb okukikola response yakyo neba nnungi nnyo ne tulwana nakyo kyenkyalwana nakyo kwe kukirizisa abantu nti kikofiira kirala ekitali kiri content oli nti content gwe tukola tetuwemula ekitegedde kyokka ate ekikofiira twakizimbira ku nnono nti kirinamuko ebigambo ebiseerera nga byamagezi mangi ng'atagayina alowooza oba wemudde kati twagala n'oyo atagayina afumitiza abeere ng'akimanyi nti bano tebawemudde. Ndine Julius Serwanja Saabazonto mwana ali eyo muvubuka nga tumaliriza ayagala kuyingira mu comedy alwanye ahasolinga okulaba nga abeerawo mu comedy naye bambi kiganya alemeddwa okuba akajinga enjogera yennaku zino omuwa amagezi ki nja kalubirizibwa okumuwa amagezi lwansonga nze saatwana mu comedy nze show yange yasookera ddala mu comedy nagikolera Lugogo wa Muhanji comedy store yasooka comedy wali tokolangako show yonna nga sikolangako show yonna wabula na packaging work Muhanji bwe yawulira nti product ejja evudde mu binsangalo n'agamba esobola okuba ennungi n'agiwa platform kyenkugamba nti nakakolera emyezi 7 kakati abaana bali eyo nga maze emyaka 3 akyali wansi eyo atoba ayagala ku just to k nzawo sayitawo ayinza okuba omugumba tasobola kuwa magezi gafuna lubuto kisobola okukalubiriza ennyo okitegeera naye ekitono okukyenyinza okulowooza abaana abo bamanyi nnyo okulowooza nti bwengenda nga nkopye gundi nja kuba wakitalo najja nga azze kuwoza mu muntu ekyo kibi ekyokubiri kujja ng'ozze kulwana ntalo ekyo nakyo kibi ekyokusatu kujja nga toli ready abaana bajja ku stage najja okuperforminga naye nga talina kyaleese kuwa bantu
nga zinagamba ngenda biizaawo mukama wange bwe mba nina show nti leero Muhanji yantimbye nina show Photospa nina show ku Vegas ntuula wansi nenkwata peni n'olupapula nempandiika kigambo ku kigambo ebigenda okusanyusa abantu tobiyiizaawo sibiyiizaawo nempandiika kigambo ku kigambo ate era ne bwe ntuuka ku stage nenfuna ekyenjiyiza nempulira nga kirungi nnyo nkireka kubanga mmanyi nti Muhanji yagala eddakiika 10 oba 10 waka gwemba nayiiza abajaamu era sigenda kuyitamu mulimu shows zemmanyi nti ndi ku Vegas baagala eddakiika 3 era waka gwemba nina abo mu ddakiika 3 kati wakinjiyizaawo waka so kati mu bufunze mwana alina kwepakeginga n'amanya ki ekyokukola n'ekyokubiri senga twajja nga bizonto nga tukola nga Madrati oba nga tukola nga Mariachi baba Maulani baba ani senga tetulina we tuli naye otuna mu industry n'ogituna noga nti eno ebulamu ki ekitaliwo n'okiteekawo demand weeri comedy mukalu tewali asobola mumatiza tosobola mubuniza kubanga abantu baagala ebibafuula biza abantu baagala okubeera happy abantu banoonya bateeka sente zaabwe tebalabawo oyo ye Julius Serwanja oli omukozi wa Radio Simba era radio azikozeko ez'enjawulo CBS Sapienza najja kati olwaleero ali ku Radio Simba saagala nzibale nnyo kuba emyezi gumu n'esatu sobola nobala sente zinakola nenzibaddiza sobola n'okugatta nembaddiza nebagati ekyo tukireete tukibala waliko omusomi wa mawulire tokyasoma mawulire ku Delta TV si kyasoma mawulire ku Delta TV wanga era kamera ekifaananyi nti abantu bakulaba yo si kyasoma mawulire ku Delta TV nalwana n'embeera bbiri esooka nasomanga amawulire ng'emirimu gyenkola gyawo njawulo ku radio nga ndi muntu ali fane ajokinga ennyo ajerega akola buli kyakisiba nga tebandaba bwe natuuka mu kamera nesitwaleyo linnya Kidomooli era audience zange zaali bbiri ngo inene eyabatalaba kyokka nga wali abamanyi nti Serwanja si Kidomooli nkugamba ne ku Delta nakolawo emyaka 4 yes no mwaka ogumu namalako emyaka ndozange ebiri nga n'abakozi ba Delta tebamanyi nti nze Kidomooli kyokka nga bawuliriza Kidomooli ku makya bulimba yes kitegeeza waliwo audience awo y'abantu kati nga abandaba ku TV balaba mulala n'abawuliza radio bawuliza mulala kyokka kyenazuula nti abantu abaalabanga TV eyo nga bawuliza ne radio bo tebantwalanga serious bafunanga obusoomozebwa okujja mu Kidomooli okusaawo Serwanja naye kati ono ayinza tuwa mawulire ekyamatuufu ensonga kye nakozesa erinnya ddala nayo nenkozesa ddala nali nkyakigumidde ngera nkyakitwala bizonto bwe bijja ne binnyanika kuba byo nga bya screen ne binnyanika ne gati yoono ate yooli okitegedde yooli abeera mu suuti ng'asoma mawulire yoona ali mu kiganduula era okusinziira ku kikubeeyita wano yewa Simba kati awo ne binnyanika naye mba nga sikyawera awo nga banzikiririza mbw ateekako TV okulaba amawulire nga tandika kubwatuka kuseka mu bufunze tebakubawo jogo kuba bali bagamba bakugoba ate bangoba ekyokubiri nga ssaawa za shows ate zezibeera ku TV ku TV nga nsoma amawulire kuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 ewa Muhanji kyetandika ku ssaawa 12 paka ssaawa 5-6 kati mu buli ngeri nga ngenda performinga wakati w'essaawa 3 ne 4 ate rindi ku TV kyokka ate sigenda ku delivering okukola kintu nga amagulu gali eno naye nototeredde kati nga mulinga nina okusuulako ekimu ate nga bwe otunudde comedy nga asasula ssente okusinga TV ate nga takumalako miyembe ogenda ku stage n'okola eddakiika 10 n'ovaayo n'akakadde nga liba ogenda omuntu akusasula akakadde omwezi aba akuwadde nnyingi era azoogerera nga buli lunaku ojja olina okulipootinga obeeta onnyo bagwaka kati kikola alina okukita mu bulungi ate nneme kubeera muntu nti no abange leero sigenda kukola munterewo omuntu ndi bizi nga tekigenda kunkolera Saabazondo mu bulamu ozza obirwana byonna kiki wali okozeko ekintu nga kiri crazy nawe n'okitya nogamba nempulira nengamba nti kino neotandika okwejjusa naye nga mutuufu kyabulalu
ekyo bingi oba oli awo ekyasinga okusoomooza navumako mukama wange navuma mukama wange butambala mu magezi kati ntandika okuzanya firimu ntandikira mu Ken Productions zanya malirizaawo mazeyo emyaka omusajja amwita Juma Kasujja nga ye mukama wange akeera enkya atandika okukyusa olutambi kyenkola akivuga akizza mabega atuuka ekiseera andi wali wafudde muwandiisa ate nga nali muki yemba ne male ngambo yali yakutendeka butendezi bannange ebintu bino mubiyige mulimu omuntu gwobeera naye ku ssaawa zino owagira tiimu ky'omupiira mu Bulaaya ogira Arsenal kakati mulimu akaana Kabukayo Saka nga weekali nga kalungi ng'olina okukkiriza nti kalungi teketagako wadde akayamba kati oba oyinamu omusajja w'emyaka 38 simanyi aludde mu ttiimu simanyi biki olina omukkiriza nti muganda wange wooli naye Bukayo Saka akola ki akusinga okitegedde kati okyazanyira mu Kind Production anti gwe navuma ne bakugoba namuvuma ngenda kyekintu kye nawulira nenga naye nakoze bubi omusajja ono saanimisiza bwe nandigenze bugenze naye nga tekikyaddayo ng'omaze otyo okumusesa naye nkwata hadde wange ku mukono ne tugenda gwe wajjayo wadde mu Kind Production ati yatuvuma babiri eri atuyisiza bubi bwaba era ne tugenda bwa babiri kati weeri teriiwo baba weebali batunda butungulu mu katale ne tebakyazanya firimu siwula balabi baffe okale basebo ne banyabo mwebale nnyo mwebale ddala awatakusanyisiza nsonyiwa abakunyumidde mukama bw'atyo wana Juma tunamutuuzaako naye kamera ne tumubuuza nkyogere nenkya ku leediyo mbadde ne Julius Serwanja Saabazonto akola ku binsanga wano ku makya Radio Simba 97 akasirisa 3 Radio Simba empologoma y'eddembe mbadde njagala ntwaliremu kalayini kali wadde tumaliriza kati wano ndawusi watandikira wasinga okunyumira mu intro kira musaba akasirisa 3 Radio Simba empologoma y'eddembe awo noyingiramu kati gwe ndawusi kola kati nze ndawusi otaddeyo bedi olanzo bisa mu bukwakulizo nzo ginno ginteerayo kina musamba kasisa 3 Radio Simba empologoma y'eddembe ama mweraba wayongera subscribing o liking o sharing ebirungi bichajja